Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzako welcome yet to another edition of Hard Proj. Kansuubire buli kimu kitambula bulungi my dad sana nange sina tabu ndi wano era nga neewaayo okubeera nga tembatuusako amawulire nga bagatambula bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bulugwanga yona era nga gwali eyo side ezeeyo kyonyiza okubeera nga tenkolera kiri kimu kyakubeera nga te video buli oba ogiraba tekigaana kubeera nga ti olikinga teeka ekigalo ekyo kinyizaamu amaanyi ne mmanya nti okay kyenkoze abantu bakinyumiddwa so kinyongera amaanyi okubeera nga tenkolera ddala videos endala nyingi nnyo so bw'oba olaba video tekigenda kubeera nga te olikinga ate sharingirako abalala basharinga nabo mbalaba mwebale nnyo ddala okubeera nga temusharingayo comment section alhamdulillah mugikozesa oba olina comment yo awo wansi always wabeera open oba olina endowooza yo tekigenda kubeera nga togisulawo ne tubeera nga of course atuliziganya ku biki ebeera bigenda maaso omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyeyongera ddala okubeera nga teyewuunyisa ensi eno era nga ono omwana oba yavaawo abanange nakungazi ezo zise yavuddeyo n'abeera nga ate abaako abaana bawa school fees abaana bayitirivu nnyo yabawadde school fees n'abo byonna byonna byetaagisa okubeera nga tebaddayo ku masomero era nga awo si bwe yakoma alina byasobola okubeera nga te akolera kapere yamutwala e Dubai era nga n'abategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu kapere agenda kubeera nga ate abeera ku nnyonyi emutwala mu ggwanga ly'e London oba e UK side ezo bw'anaaba avuddeyo omwezi ogw'omunaana kapere agenda kubeera nga ate agenda mu ggwanga lya America mu kibuga Boston mu lukuŋŋaana lwa NUP era nga bino byonna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabitaddemu amaanyi n'ebirala bingi nnyo byazenga akola naye kakati ekiriwo ssaawa eno ekiza okubeera nga tekinkwatako neŋŋamba lwaki sikikwata nembeera nga ate nkibashiyalingirako waliwo akabenje akagudde Samweya era nga akabenje ako kaguddewo abantu b'enjawulo ne bakuŋŋaana abantu ababadde n'emmotoka nga bayitawo buyisi abantu bano nga babaleka ku kkubo ambulance ez'enjawulo nga ziyitawo buyisi nga tebabanyega abantu bano naye munaye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba yabadde avaawa naye yabadde ne ambulance ye nga bw'okitegeera omukulu aba atambula alina emmotoka ezimugirako emabega so emu ku ezo ambulance zatambula nazo ne zibeera nga temunaye ziyambako omulwadde ono ne zimugjawo era ne zibeera nga tezimuddusa mu ddwaliro naye nga buli ambulance obwedde eyitawo temunyega temujjaawo abantu ab'enjawulo abalina emmotoka teri amugjawo ababodaboda nga teri ajjawo omuntu ono yagudde kwa accident naye munaye Robert Kyagulanyi Ssentamu olwatuuse emmotoka n'epaakinga wali n'atumayo omwana wa ambulance era munaye kyazeeko okubeera nga ate bamutikka omulwadde ne babeera nga ate bamutwala mu ddwaliro nga bwenjogerera ssaawa eno omulwadde yakubyemukko ku matu obutambi buyina ngenda kubeera nga tembo bazanyira awo sako n'obutambi bulala bungi nnyo ku nsonga zino tuula kaalira twegatteko mu butongole subscribing aka notification bell kale bali kakoneko kajja kubeera nga tekaku alert nga buli nabandese video gye kubeera nga tofuna ka notification anti kakati agagudde side eno geegana agaliwo ssaawa eno nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temubaako namumona abadde wa accident naye Bobi Wine abadde ayitawo ambulance yesekutaasa abaana banuku baabo bataasizza yabadde mu ambulance bavuddemu basobole okuteekamu abalwadde ambulance bbiri ziyiseewo ne zimulekawo neya Bobi temulese I know. Mwabasaana okulembera bano bebasaana okulembera eggwanga omuntu ali wali emmotoka bajja kakasa
olaba n'omusajja akwana muko omusajja asobola okugumiikiriza paka lwali mutengula asobola okumutwala mu makage. Gwe ki ekikulowooleza nti we wajjira buli omu we yalina okwegattira ku ŋŋamba gwe mmemba wa National Unity Platform omuwagizi. Mulekeraawo okukweshoninga abantu gye babadde. Ffenna abali mu National Unity Platform tuyina ebibiina mwe tubadde. Nze nange kennyini kamwa koogera nali wa Democratic Party. Waliwo wa NRM waliwo yaliwo wa FDC naye no bagiyita National Unity Platform nti mujje tweyogoma mwenambuleera mu abakooye tusobole okutereeza embeera y'obudde then ambuleera tugijjeko. Nabwe kityo baganda bange ne bannyinaze emboozi z'ono yali wa DP, emboozi z'ono yali weeri, emboozi z'ono yali weeri, muzikomye kubanga omusumba w'abalokole takubuuza ddiini mw'obadde ng'ekigendererwa kya kukusibirayo butayingira bulokole. Wabula ne bwakubuuza eddiini mw'obadde ekigendererwa kye kibeera kya kukunyweza. National Unity Platform njagala ngitwale ng'eddiini y'abalokole. Eddiini y'abalokole kizibu okusanga omuntu alina emyaka 4 nga yazaalibwa mu bulokole. Eddiini y'abalokole yazimbira ku madiini malala agaaliwo omuli abasiraamu, abadiventi, abaprotestanti n'abakatuliki. Okujjako bano abaana abazaaliddwa abo abaalokoka obulokosi bebo original balokole. Naye abalokole abasinga bayina amadiini mwe baava okwegatta ku bulokole. Naye omusumba tajja muga gwenga walwawo okulokoka. Totwegattako ogenda tuvunza gwe yalwawo okulokoka okyajjudde amasitaani. Totwegattako wonna woolokokedde azironga azokyayina obudde nga tonnafa obeera mu biseera bituufu. Okujjako afudde yatakkirizibwa kulokoka. Tuli mu lugendo nga tutambula naye mukkirize nti tetunnatuuka. Ffe abalina emmotoka gye tutambuza nga tetunnatuuka Ntebe lwaki abagikuba omukono? Twagala obbasibirayo n'ekigendererwa nti lwaki tewagitandikidde ku siteegi ekaaliiro gye yasimbudde. Wonna w'oyingiridde bubeera budde butuufu regardless wa gy'ovudde, owa NRM, owa DP, owa Jema, National Unity Platform nzigule w'oyagalira yingira. Tewaliwo lunaku kibiina kya National Unity Platform lwe kyagamba nti nkooye bammemba abapya nzigaddewo. Era ekyogeza abakulembeze baffe n'aboogezi baffe obulungi lwakuba nti bakyasaka bammemba bapya abalina okwegatta ku kibiina kino. Then lwaki bano abazze ne bakwegattako otandika obba questioning. Ate gwe oli wa DP, ate gwe wali wa NRM, ate gwe wali wa Gindi. Nedda. Mu National Unity Platform batono nnyo ababadde vagini mu by'obufuzi beerina. Buli omu yayinako ekibiina mwavudde. Era ekyo kiweesa abakulembeze baffe credit nti musase bulungi oba mukulembedde bulungi ekibiina ekireetedde abalala okusikirizibwa okukyegattako. Kakati bano abasikirizibwa okukyegattako toba questioninga kuwa gye bavudde. Era tobabuuza nti lwaki mubadde muluddewo okutwegattako. Ntandise nkugamba nti abantu bano babadde ne gye bali. Omuntu bw'abeera mu bufumbo bwe munnanga abalowooza ebiseera ebisinga bwe butuufu.
era bw'okwana mukomusajja si bw'ogenda okukwana akawala akaakamala university. Mukomusajja olwedde abeerako ne kyalinawo ng'olina okumumatiza ennyo era olina okumukwata empola okusobola okumumatiza nti Peetero si yakugwana nze Dodeviiko Ngubiri nze nkugwana. Naye wonna wajjidde wabeera jjidde oba osanga obwongo bwe bumuweerereza nti yeggwe mutuufu ow'okutambula naye. Singa twali tetukyayagala bammemba bapya oba osanga singa twaggalawo dda nti bannange eno tujjudde. Naye muganda waffe wayiswa buli wiiki abeera ku paalo, abeera ku mikutu egy'enjawulo, n'omwogezi w'ekibiina yennyini Loopu, n'omukulembeze. Omanyi lwaki tebawemula oba lwaki tebayogera arrogantire? Lwa nsonga nti balina bammemba. Naye olw'obunene bw'omulimu gwe tuliko bakyetaaga bammemba. Gwe bammemba abazze lwaki oyagala obbasibira ebweru olw'okuba ebibiina mwe babadde. Si kibi okubatazaama era si kibi okubateekako eriiso, naye naawe weeteekeko eriiso gwali mu kubatazaama kubanga naawe oyina ekibiina gye wava. Oyinza okuba wava mu NRM, oyinza okuba wava mu DP, oyinza okuba wava mu FDC, n'ojja weegatte ku kirowoozo ekinene ekyokununula ensi. Gwe ki ekikulowoozesa nti gwe wasemba okuva gy'ovudde, abantu tebakyakkirizibwa kuva gye bavudde bajje bakwegatteko. Buli ddobe erigenda ne likwasa lirina kuleeta nseko ku matama ga muvubi, so si kuleeta bibuuzo ku ttama lya muvubi nti okuva ku makya sikwasa, okuva kawungezi sikwasa, ate kino ekyennyanja ekize mu budde obw'ekiro ku ddobo lyange nkitwale oba nsooke kibuuza lwaki waluddewo okujja ku ddobo lyange. Nedda, nedda. Ne NRM yennyini ng'eva mu NRA okufuka NRM yazimbira ku bibiina bye yasangawo, nga ne ssenkulu wa DP yennyini yamuvubirayo n'afuuka minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga. Kizibu okugamba nti wakati mu gy'ekinaana waaliwo True NRM oba NRA. Yazimbira ku DP, yazimbira ku UPC, paka lwe yatuuka ekiseera oluvannyuma lw'okuwangaala neefuna bammemba abaayo abazaaliranwa. Nabwe ekito National Unity Platform bwe kiba ntulina kutambulira ku bammemba baffe abazaaliranwa kitwetaagisa emyaka 18 okufuna abalonzi abaffe. Kitegeeza nti abalonzi bonna n'abakulembeze oba n'abawagizi oba ab'ensonga balina okunywebwa okuva mu bibiina ebirala. Y'ensonga lwaki abakulembeze baffe babeera ne kaweefube ow'okutalaaga. Mwamulabye omukulembeze olunaku olw'eggulu, ekyo tukiyita kuba drive we yabeeredde Jjinja. Kakati drive etegeeza nti jangu, kubanga tetuli mu kampeyini wabula tuli mu kuteekerateekera bantu biseera bya kampeyini. Ogenda okubaddamu ng'abo bozzeemu ddala babo tebakyali bakumatiza bumatiza na kuwa nsonga lwaki balina okukulonda, wabula nga bakujjukiza bujjukiza. Kakati nga tulina advertise omulungi bwatyo nga n'ekibiina kyaffe kikyakola advertisement kikyalanga, ate lwaki bakasitoma abazze abapya oba bekivubi abazze abapya obagobaganya, then obeera wa kikaaki, obeera wa kikaaki. Wonna w'oyingiridde eryato lya Nuuwa zirongazi tekinnabeera kikeerezi tukkirize. Bonna abayingira naddala mu kiseera kino tebannabeera kikeerezi era toyinza babuuza lwaki mwalwayo. We bayingiridde budde butuufu okuyingira, nkiddamu, we bayingiridde budde butuufu okuyingira. So omulokole yasooka mu bulokole nti yagenda okgenda mu ggulu, era so omusiraamu yazaalibwa mu busiraamu nti yagenda okgenda mu jjana. John asobola okuva mu Bukatuliki ng'era bw'olaba Lukumani Segawe yalinga Master Vincent Segawe. Ansinga eddiini y'obusiraamu leero nze gye nazaalibwamu era gye nakuliramu. So omulokole anaagenda mu bwakabaka bwa Katonda y'oyo abadde practicing ebyekirokole, so se yazaalibwa mu bulokole oba aludde mu bulokole. Omusamize eyalokose enkya bwakutuka asobola okugenda mu bwakabaka bwa Katonda.
ate omulokole abadde mu bulokole nga bujingo n'akutuka n'agenda mu geyeena ne gumwokya. Mukyo ki kyentegeeza? Tulekeraawo okusibirayo bannaffe nga tuba questioninga. Nze essaawa eno naalibadde njaguza olw'okufuna Nalukoola ng'avudde mu kibiina kya DP officially najja nanneegattako. Kakati bwe naamugobaganya noono atatuuka ntegeera ya ani oyo Nalukoola ngenda kuba musibidde gwe ate olaba ngo bannalukoola ani gwe nakkiriza okuyingira. Nabwe kityo mu questioninga abantu birala nnyo si wa gye bavudde na lwaki baluddewo okujja omusumba abalokole tayinza lwaki walwawo okulokoka. Wonna woolokokera obeera mu budde butuufu azironga azokyalina obulamu ne bw'oba ku myaka 80 lwakuba tetumanyiddire tubeera tugenda kufa naye buli akyalina obulamu olina chance erokoka. Mulambo gwokka gwe gutalina chance erokoka. Nabwe kityo buli akyali omulamu olina chance etwegattako. Abali mu NRM mulimu abakooye mulina chance etwegattako. Abali mu DP mulimu abakooye mulina chance etwegattako. Abali mu FDC mulimu abakooye mulina chance etwegattako. Otherwise bwe tunatambulira mu mbeera bannange tulina kugenda nabaffe beebaliwo abaffe tulina kubafuna myaka ndowooza kakati 10 nga nene ejijja kubanga twakatambulako ena ku 18 okufuna abalonzi. Tetugenda kusobola kugumiikiriza myaka egyo gyonna olw'okuba twagala okufuna original Nuupu. Original Nuupu ffe tugenda obbazaala kati Amaalu mutabani wange be original Nuupu. Ono omwana wa Shaloni wa Bobi omuteeyi akazaalibwa be original Nuupu. Wawula ffenna twalinako gye twali. Nze nali wa DP n'endabanga enkeereya ne neegatta ku National Unity Platform naye si musango gw'olwo yaliwawo okutwegattako. Oba osanga obwongo bwe tebwamuweereza nganze kujegattako mangu. Oba obeera osanga okubala kiri nti yali mu bufumbo yali akyabuzaabuzibwa kakati alabye musajja we talina kiddako n'agamba nedda ndi mu DP talina kiddako. Bagikwata ne bagitwala mu NRM. Mu bupunze nnemye okulwanirira kangende n'omusajja omupya anjagala aba bakazi takeera bukeezi kumakya kuva mu musajja we. Abakazi tebakeera bukeezi kumakya kuva mu basajja baabwe ne bamala okugatta. Musajja ayenda, musajja akola bw'ati, musajja talina lugendo lwa nkulaakulana. Ezaaliguze poloti azinywa mwenge, ezaaliweeredde abaana azikwanamu babbeeredde ne babbula akalunkuse. Kyokka ate waliwo omusajja mperereza kangende ntandika obuki obulamu. Kakati ffe oba osanga abasinga ensonga lwaki twegatta ku National Unity Platform mangu tetwalina attachment ku bukulembeze oba Democratic Party. Naye abo ababadde nga abakulembera amateeka mu bukulembeze obwa Democratic Party abamu bo babadde na ku contract ey'obuweereza nga munnaye tebayinza kubusuulawo mangu gatyo olw'ensonga bweti ne bweti. Oba osanga naffe twali tetunnabannyonnyola bulungi kimala okutwegattako kakati nga bannyikidde era mu gwebala omulimu abakulembeze baffe n'aboogezi baffe kababeffe aboogerera ku intaneti nti tutandise oba tuvubye ekyennyanja ekinene ne kijja kitwegatteko ekibadde kyesisikiriza okumala emyaka 4 okutwegattirako ddala. Ate era si kyangu kyakuhiitingibwa kirowoozo kyakusiramuka oba kyakulokokaawo just Segirinya yagamba ekyamusiramusa nti banneiba abasiraamu baamuyisanga bulungi yebaka emirembe wekitiibwa Allah mu jannati Firdaus. Musonyiwe ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya. Sikujja ndokose kuva ne leero nze Muhammadi nsiramuse okuva ne leero nze gundi oluusi gubeera mulimu gw'abasumba okulaga abantu lwaki balina okulokoka. Aba babeera balokokerawo tubeebaza mwoyo mutukuvu balinnya amangu oba balabikira amangu. Nene bana abazzereeti baweesa abalyowi baffe ekitiibwa nti alhamdulillah basobodde okuvubayo abantu ababadde beesigiriza era mbadde mulowooza nti bansonga ku sayidi eri. Nkiddamu tulina gye twava ffenna. Gwe oli wa DP nze ndi wa DP, oba gwe wali wa DP nze nali wa DP. Gwe wali wa NRM oli yali wa NRM, oli yali wa Jema
nono yali wa UPC naye ambulera mwe tuli yakwegoma mu musana tusobole okulwana paka le tulieterereza embeera y'obudde nga ambulera tetukyajeetaaga kubanga yamala tutwala mu nsi empya. Ate tewali yatwegattiddeko mu kaseera kano ng'alireeti kubanga emmotoka ekyali mu lugendo egenda. Ng'ate ne NRM already waliwo abaajeegattako nga bamaze okulwana. Gwokyali mu nsiko olaga nti ojja kusobola okwemalirira teweetaaga muntu yenna akwegattako. Ne muganda wange Muhammad Isa Luwemba tetumukuba lwakuba nti abadde muyambi wa Sseggirinya era kaabadde omuyambi wa Sseggirinya nange oyo abadde wabampuga si musango gw'okuba omuyambi wa Sseggirinya. Kyali badde na kyakwenyumiriza ky'okuba omuyambi wa Sseggirinya kati temukifuula ekivumo. Ekirala okuvuganya okw'omunda mu kibiina njagala kubeera herefe tekubeera enemite ng'abali ku ground nga tuvuganya ba NRM. Ne mukika musobola okubaamu okuvuganya ku busika. Naye mwannyina zaayagala babuwenzi tekimwetaagisa ate kugamba mukulu wange oli nti ameketa amannya alina kulaga lwaki obusika bweyina kuweebwa nze naye nga talinnyiridde muganda we kubanga gusigala gubeera musa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.